amawulire agava munanga ate mu kibiina ekya NUP si malungi. Kaakati nno oluvannyuma munanga ate Honorable Muwanga Kivumbi okuddamu munanga ate okukwatibwa. By the way, kikyewuunyikiriza munanga ate abantu abamu. SG avuddeyoko n'obubaka munanga ate ku nsonga eyo. Bobi Wine naye munanga ate ku statement gy'akoze ku mukutu munanga ate ogwa Facebook ku nsonga y'emu. So nga ate maaso awo kaakati nno omusumba munanga ate eyaviirayoko luli munanga ate Bobi Wine ku statement munanga ate oba example gye yali agezaako munanga ate okuwa ku Bobi Wine. Muganda wange bikuta kati ku social media omukyala ng'akiguddeko si byangu munanga ate n'akamu, so byonna ngenda kubeera nga mbikubulyamuko mu maaso awo. Tandise munanga ate ebya Honorable munanga ate Muwanga Kivumbi si birungi munanga ate n'akamu. Jjukira nti nno yali yateebwa munanga ate ku kakalu aka ssente miliyoni 10 kiyite munanga ate beyiro zaali miliyoni 10. Kaakati nno enkeera ate kwe kuddamu munanga ate okukwatibwa. Si mawuli munanga ate malungi era nga SG munanga ate bw'ati bw'abadde agamba. Ssemateeka eragira nti oli bw'oba omukutte abalina famire ye balina okumanya waali. Kati famire ya Honorable Muwanga Kivumbi temanyiwa wakuumibwa mu kiseera kino. Tetumanyi mbeera ki gy'alimu ey'obulamu. Ssemateeka eragira nti omuntu bw'oba omukutte abasawo be balina right okumutuukako, bannamateeka be balina right okumutuukako. Naye kaakati byonna byonna nga bwe tulaba mu ggwanga tebikyaliwo. Bakuwamba bo bennyini ne basalawo dira okuleeta mu kooti, dira okutwala ku poliisi n'ebirala bwe bityo. So buli omu yeekaabire ku mbeera eriwo, naye era tukubiriza abantu baffe obutakkiriza subjugation, obutakkiriza kubanga bwe ngambye banakyemalira bakola byonna byonna okugezaako okutiisatiisa abantu, okubanafuya, okulaba nga abantu tebasobola kukola ki kwerwanako. Naye tuze tukiraba ti regimes ezeyisa bwe ziti ate zimala ezigenda. So nga ate n'obubaka munanga ate obw'omukulu Bobi Wine nabwo mbukuteereddewo. Ndowooza ogezaako munanga ate obulaba bw'atyo bw'abadde ayogedde naye nga mwennyamivu nnyo munanga ate omukulu Bobi Wine. Amawulire agava munanga ate mu kibiina ekya NUP si malungi. Jjukira nti nno Deputy President ono wa Buganda okuva mu kibiina munanga ate ekya NUP. So Honorable Muwanga Kivumbi simanyi yonna munanga ate gye binaggwera bye tunaaba tufunyeewo tujja kubeera nga tukutegeeza esaidi. So nga nkongeddeyoko nga bwe mbadde nkutandisiza nti nno omusumba munanga ate si birungi munanga ate ku saidi ye. Lumbuye abadde munanga ate ne byabadde agamba wano kansooke mbikuzanyiremuko. Era buno bugoye bweje emirimu gya animal feeds omula bulungi nnyo nga otannakwata mu kizigo ng'akyali ku location ye wali ennateete omula bulungi nnyo. Obugoye obumanyi bulungi nnyo oba animal feeds. Omukyalo ono yoyo yennyini kati njala sooka bawako n'ekifaananyi kirala. Ono ye boyfriend we kino saakitadde. Oye boyfriend we nga omulala kati wano ng'amaze okukwata mu muzigo. Awo ng'amaze okukwata mu muzigo obulungi ennyo ng'ali ne darlings we. Awo ng'amaze okukwata mu kizigo obulungi nnyo ali ne darlings we oyo omukyalo oyo. Kati information gye mwafumiza bakomredi bo baliyo balira eddala. Information eyo nnungi nnyo. Kati amanya ge mbadde temumanyi amalala omukyalo ono information yafumye yonna gye mwawulidde lye atunda animal feeds ewantu ne mukono si gye yasookera. Omukyalo n'akyusa amanya mangi nnyo era eno ekabalagala kikuba mutwe bali bamuyita Martha era ng'ali atunda kaboozi ka kikuba ekikuba mutwe kabalagala mu Kataba zooni era ng'anamanya ge yali yeyita bali bamuyita Sineke nga tuna animal feeds. Kati emukono gye yagenda nga bwe nabasomesa Museveni abamalaya baatunda eggwanga lyonna bakyusa location bwe yeetundirako enadete emyezi 3 ng'agenda emakindi ng'afuuka mupya atunda emyezi 3 ng'agenda etebwatibwatatuka. So kati eyemukono ewantono eyo yasooka amanya gwali muyita ekabalagala ye Martha
era atunda emmere y'ebisolo animal feeds naye etunda kossa ate na bino nabyo munnange bibadde era nga bitambula. Amasannyalaze gawulira omusumba Namyoya eyeyita omusumba Namyoya simanyi Dominion Church Namyoya nkuyisa emirundi emeka Namyoya wagezezaako kukwata mu kabina kengo ako kabina kango tebakakwatamu yenna yakulimbye limbye ndigagati kwata Bayibuli obikole olunyiriri Kyagulanyi essuula abaana ba Kyagulanyi yakutomeza eno wooca ffe tubagamba nnyo nti tolowooza nti olwana Kyagulanyi ng'omuntu oyo naye teyeemanyi bw'ojja eno mu bantu ba bulijjo bayina we baamutuuza bw'ogenda mu balyoyi b'emyoyo oba ababakkiririza mu myoyo nabo bayina we baamutuuza guli mwoyo gojja kulowooza nti olumba Kyagulanyi ng'olumba bannayuganda kubanga bo bayina we baamuteeka diri ddoboozi lyabwe mu bye mulina okukola byabalema kati be mutasuubira kwogera bye mulina kwogera ate bo ne beewa obuvunaanyizibwa obwo kati Namyoya tebaakulwisizza baakwanguyidde era nalaba muganda wange Magezi nengamba Magezi obadde tuyonoona budde bwokoono ono waliwo abaana abagenda omumukolako nga bo tebeetaaga kunnyonnyola nka ye mu ango omwojjidde mwagenda okwambikira Magezi abantu bwe bati temubawa budde bano tebeetaaga kunnyonnyola kozi ekituufu akimanyi naye aba ku kalimu ng'atumiddwa akola ekyo kati wakuba ku trendi nga baakukuwadde n'essimu wenjogerera essaawa zino kyo gikwata wadde omanye ennamba yo banaagifuna batya ndowooza gwasoose okukwata walowoozezza ndiga ekyoka kya byonna mumutusobera abantu be mubuulira enjiri bannakubaavu bazibu kyokka ate be baba beezaawo emmotoka gy'otambuliramu ogijje mu ndiga akayumba mwosula okajje mu ndiga sebo naawe noddaawo n'oduula ono nga we yali omugagga emmaali yenna n'agireka olw'okuba yayagala okuwagaanya gwe bw'oli bwe wali owali otandika kyaki watandika bw'otyo oba we wafubutuka eri Nankulabi baakwangoyezza nazzemu okunoonyanoonya ku musumba Namyoya nga mulabako nzemu nnoonyenoonye ku katambi Namyoya ke yakola nga nkalabayo ku peegi ya kyaki ne comments zaddeyo ku vidiyo ze nkadde wazirabye bazze nga banoonya vidiyo eriwa bakuba Bujingo ayina SFC bakuba Bujingo n'atuuka n'okumalawo obulamu bw'omukadde w'ekkanisa nalaneko yimba likyadisiri kuswaza bakuba yabasuubiza Pentagon nekkirira wansi Pentagon y'emyaka 12 olwo gwe Namyoya waabwe Namyoya waabwe yakadduka okuva wali mu Kimombasa eyakava ku Besiti oyengedde olinnye Katuuti otandise walampa kakati katunoonye ku lunyiriri Kyagulanyi osoma Bayibuli eno biralamu the moment bosala line boti subira kubanga eno tulinamu levels tulinamu level yaba bagenda okujja bakunnyonnyole ojo tutsaga bwetugwa netubamu level endala nga jo yakuyisaamu kigaali kitingatinga nga tebagala kumanya ndiyo yakwambula bwambuzi mpaka wotambula ng'oli bwerere eyo yo baba chovola kati gwade tuweta gendo level yakunnyonnyola gwade weteega level ya tingatinga mwe wajidde wote bakwatawo eyo wetugamba nti free phase wegaba masanyalaze ng'ogeetaaga ejjagga kuwa naye kinava mu masanyalaze tulikiddira Bujingo olwaleero takyasobola nakuwezaawo ndiga 10 wali waatuula
n'ebirooto byaliwo okuzimba satellite naye gwe tugamba yalina radio station yalina TV station ng'ateekawo ne programs namba natuuka n'okwemployinga full figure ne Charles James Senkwe ne program namba ng'etunuulidde Kyagulanyi. Where is it? Mwe mulowooza bakakande basiru, kakande abeera mu ndiga ze n'azisumba, mulowooza bakayanja basiru. Ssenyonga mutunuulire yali agezaako okukwata mu kahina kengo, Ssenyonga n'ateerera mulayi. Abasumba babasingako bakola mulimu gwabwe. Kati gwe naawe Kimbuyege yakatandika obutanzi naawe oveeyo walampa omuntu. Po namyoya bakwangoyiza. So byebyo munnange nga bw'olabye ebigenze mu maaso munnange ate ku musumba oyo ku statement eri gye yakola munnange ate ku Bobi Wine nabikuteerayo kasita obeera ng'ogoberera munnange ate ku Jaminat Yugi nate obutasoba munnange ate update yonna making sure nti nno osubscribinga ebisigadde byonna just obitwekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaabeera efaayo.